yabuuza ngeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oba olyawo ne tumutwalirayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Profesa olowooza abantu bameka banaagenda? Ennyonyi kiziibulwe n'ebifo. Omanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire, omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekinyonyi kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya, visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa, jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleko ebizibu byonna badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Omanyi ebiseera ebimu omuntu wabanga ayogera mu bantu abangi omujjangako amaaso n'ogatunulizaako ku abo baayogereramu n'olaba reaction y'abantu abo baayogereramu kisobola okukuyamba okumanya nti okusiza ku bantu bano entunula gye batunulamu ne reaction yaabwe eraga nti ddala bali kimu era bali ku peegi emu n'ono ali mu kwogera. Era kisobola okukuyamba okumanya nti wadde ono ayogera mu bantu abo naye entunula yaabwe eraga nti bawakanya byayogera newankubadde nga tebaatudde naye olw'embeera entunula yaabwe esobola okukulaga kiki ekigenda mu maaso. Profesa yabuuzizza ekibuuzo oba ye Profesa Kateregga oyo oluvannyuma lwa Katikkiro okumala okutegeeza Obuganda nti Kabaka yagenda bweru kujjanjabibwa. Profesa yamubuuzizza nti Kabaka bw'abanga mulwadde ng'ali mu nsi z'ebweru, ffe abalina obusobozi tetusobola kumanya nsi gy'alimu tugende tumulambuleko tumutwaleko ne kadagala akaganda buli okaza n'omuyambako ku bulwadde obumuluma. Oli ekibuuzo ekyo gwolowooza ekibuuzo ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza kukkiririza mu Katikkiro byayogedde nti ddala kituufu Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde, oba kirimu okuwakanya ebigambo bya Katikkiro byayogedde nti kale bwe kibanga ddala kituufu nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde ali mu kujjanjabibwa, ffe tulina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi ne tugenda mu nsi yonna gye bali mu kumujjanjabira ne tusobola omulambulako ne tumulaba nako. Ekyo kiba kitegeeza nti si bamativu n'ekibagambibwa nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde ali mu kujjanjabibwa. Kye kiba kiraga oli okutuga nti kale tulagirire gyali, kale tulagirire gyali, ffe abalina obusobozi tugende tumulabeko. Kiba kiraga butali buki bumativu information gy'owadde abantu abo. Ekyokubiri owulirize ansa eya Katikkiro gye yazzeemu. Yabuuzizza nti singa anakkiriza buli muntu yenna okugenda okulambula Kabaka mbu Obuganda tebuggweewo bwonna, bwe bagambe nti buli Muganda alina obusobozi okusobola okulinnya ennyonyi ogenda okulambula Kabaka gye yalwalira, lwaki otiisatiisa mbu Obuganda tebuggweewo bwonna? Ekyo kimu. Ekyokubiri mbu ennyonyi teziibula we ziyita, gwokola ku byentambula z'ennyonyi okakasa nti mu Uganda mulimu Abaganda abasobola okusituka enkya ne bagamba bagende Kabaka mu nsi gy'alimu ne bajjuza ennyonyi eziri mu Uganda zonna ne zibula we ziyita kulwogenda nga bonna balya ennyonyi egenda kulambula Kabaka. Okikakasa gwatali musawo nti tokkiriza bantu kugenda kulaba ku mulwadde, lwaki ogaana abalina okubuulira abalina obusobozi ensi Kabaka gy'alimu bagende bamulambuleko mu bulwadde bw'alimu? Oba olyawo naye bwanalaba ku bantu be basajja be nga bagenzeyo okumulambulako, kijja mumuzzaamu amaanyi n'okwongera okukola ki okwekakasa nti mu butuufu ddala abasajja bange banjagala. Olaba batuuse n'okunnoonyaako eno gye ndi obulwadde gye bunnumira bajje bandabeko, kikulu nnyo. Kwekyo ffenna tukimanyi mu Buganda nti okulambula ku muntu nga mulwadde kimu kubizaamu omulwadde amaanyi.
era mpisa nnungi mu mpisa za Buganda. Kakati gwe lwaki oza kimu nti anze empuli bagenda ne bamulaba mwaba bagendo ne bamulaba nona ayagala abeeremu ayina obusobozi obusobola okulinyonyo agenda labe omulwadde kugira ngo mpoze okuga nti obulwadde obuluma Kabaka mu mateeka g'abasawo tebakkiriza muntu yenna kugenda mulabako ne bugamba Obuganda bujja kuggwera mu bbanga nga bonna bagenda kulambula Kabaka nti ennyonyi zijja kula newezi parking nga zitwala abantu bagenda okulambula Kabaka okukuba kwekaza na kulimba okitegeera nenga gwe kyomanya nti ekibuuzo kya profesa oyo kiraga butali bumativu kwekyo kyobagamba kubikwatagana okubulawo kwa Kabaka waffe. Tobuzaabuza bantu muze mbuulize ebimukwatako bw'obiwuliza tagaanye tobiwuliza naye agambye bw'atasubwenga bw'otasobola kugendayo ng'owuliza buwuliza yalina obusobozi we just yogera bwogezi nti Kabaka ali mu Germany kiye mu ddwaliro bweriti mu kibuga bwekiti baba balina obusobozi enkya bali nnyonyo bagende e Germany balambule ku Kabaka waabwe obulwadde bwe buluma ebbanga lyamaze nga ali mu ddwaliro okitegeera nolwekyo kingendo gamba Bannayuganda bannange amaloboozi gaffe kikulu nnyo temunyooma amaloboozi gammwe ebbanga lyemumala nga byoyogerako mazima nga si byo bagenda okubuuza enkya nti lwaki wayogedde kino nga tolina bujulizi kukyogerako nebbanga lyemumala nga byogera mazima yogera eddoboozi likola ekintu kinene nnyo abo basajja abakulu okutuuka n'okubuuza ebibuuzo ebyebabuuza Charles Peter Mayiga babimubuuza lw'amaloboozi gammwe ge balaba ku intaneti nga mwebuuza Kabaka wa gyali ensonga ewetuuse n'abakungu mu Buganda batandise obuteesiga Katikkiro waabwe. Katikkiro abantu bazze bamubuuza ebbanga lyonna nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa? Mu kubaanukula ye abagamba nti ezo mboozi za social media yali yetaziwa makulu wabula kino kyekirese bakungu kye kimu nti abakungu mu Buganda bagamba nti abantu bano ababuuza Kabaka waali baalibanga si basiru. Oluvannyuma lw'okubeera nti Kabaka amaze ebbanga nga ffenna tewali amulaba naffe abawe obuvunaanyizibwa okulamulirako Ssaabasajja Obuganda tutula mu nkiiko za Buganda naye ng'Omutanda yatukwasa obuvunaanyizibwa tetumulabako. Lwaki ffe tetukkirizibwa mulaba? Wakiri oba Obuganda bwonna tebusobola kukkirizibwa nti mukuŋŋaanye mu kifo w'ekiti mumulabeko? Ffe abantu ab'ensonga twandimulabyeko ne tubuulira abantu baffe bali bwe tukulembera nti omusajja gyali mulamu. Batandise okweraliikirira era basabye Katikkiro nti wakiri bo bakwate ensimbi ezaabwe nga tezivudde mu ggwanika lya Buganda beesitule bagende e Germany balabe ku Mutanda bamanye n'obumuluma bwe bumutuusizza. Oba oliawo basobola n'omufunira ku ddagala egganda lyandibanga lye lijja okusobola ku bulwadde buno obutawaanya empologoma ya Buganda. Omukulu mu kubaanukula yabagambye kimu nti temusobola kugendayo lwa nsonga Abaganda abaagala okugenda bangi mujja kubulwa ennyonyi ezibatwala. Ne twebuuza nti eyabuuzizza ekibuuzo yamugambyeko nti lwaki Abaganda bonna tebasituka? Yamugambye abeesobola lwaki tebakwata akasente akaabwe ne bagenda okulaba ku Muteregga. Kikakasa lwatu nti ebyogerwa ku social media si biboozi by'amalwa nga ye Katikkiro bw'agamba. Byaliba ebiboozi ebyo nga birimu eggumba. Ababanja Kabaka mulina okugenda mu maaso n'okubanja kubanga Omutanda ateekwa okuba nga embeera gy'ayitamu si ya bulijjo. Amaze nga ali mu ddwaliro okitegeera nolwekyo kingendo gamba Bannayuganda bannange amaloboozi gaffe kikulu nnyo temunyooma amaloboozi gammwe ebbanga lyemumala nga byoyogerako mazima nga si byo bagenda okubuuza enkya nti lwaki wayogedde kino nga tolina bujulizi kukyogerako nebbanga lyemumala nga byogera mazima yogera eddoboozi likola ekintu kinene nnyo. Abo basajja abakulu okutuuka n'okubuuza ebibuuzo ebyebabuuza Charles Peter Mayiga babimubuuza lw'amaloboozi gammwe ge balaba ku intaneti nga mwebuuza Kabaka wa gyali. N'olwekyo temusirika abantu singa temwasirika before Uganda teyali tuusa wano weeri olwaleero naye ekyaleeta obuzibu bakulu baffe ne bakadde baffe kusirika before tugenze okutandika okuba nti twogera nga kiri too late ng'ebyonoonese just kati tulwana kusigala nga twogera tutereeze ebyonoonese awamu n'ekyo tugende tusobole ensi yaffe esobole okugenda mu maaso temusirika.